nga bw'omanyi nti mukwano gwange ampuliza ennungi tezikya bbiri. Munnayuganda wenna awangalya ku kyeyo. Vidiyo eno kekwateko era ogitegeere. Okusinziira ku ebyo ebyagudde ku nkuba kyeyo, amanyiddwa nga Fazili Mayanja, ono nga wangalira mu ggwanga lya Ireland, wali mu Bulaaya oba Europe bw'oba ogiyita. Mukwano gwange yakomyeko mu ggwanga Uganda n'akwatibwa. Fazili Mayanja ono muna struggle era nga abadde ajja ayogera ku ebyo ebigenda maaso mu nsi ye, era ng'omuntu omulala yenna mu ggwanga Uganda bw'ayinza okubeera ng'akola okusinziira ku constitution bweragira nti omuntu wa ddembe okwogera ku nsi ye ku bigenda maaso mu ggwanga lye, era kasitaaba nga ye alaba tekiri mu buzibu. Kale munnange ono abadde agenda mu maaso era ng'akyogera lunye. Munna struggle ku lwe wali mu ggwanga erya Ireland, bw'atu yazze mu ggwanga Uganda wali eri ku kisaawe Entebbe okusinziira ku Ekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yapostinze, era ono nga mwenyamivu nnyo era n'avumirira nnyo ekyabakuumaddembe okubeera nga Fazili Mayanja bw'atu yakwatiddwa ku kisaawe Entebbe n'abeera nga alemesebwa okubeera mukwano gwange ng'atuuka ku famire ye. Kati mukwano gwange wulira ebitiisa, buli munna struggle wenna ali e Bulaaya oba ali ebweru w'eggwanga ng'oyogera ku biruma eggwanga lyo, munnange kimanyi nti abasajja balina lisiti. Abasajja balina olukalala era feesi zammwe bazimanyi bulungi nnyo, amannya gammwe bagamanyi bulungi nnyo, era n'entambula zammwe abantu bano bazimonitaringa. Ne bw'ova e Bulaaya ng'ojja Uganda ng'omanyi ogenda kujja mu kasirise, kati wulira olutuuka ku kisaawe Entebbe abasajja baba bakutegedde dda. Kati nze AK Master ku lutimbe gaggadula AK TV, ku lwa AK TV News Team, nze ndiwo okubeera nga munange nteekako galubindi n'okukubira tooki mu nsonga zino tubeere nga tutulontoka tuzitegeere. Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo munange n'aluma ejjiiko era n'akalambira n'avumirira nnyo ekyokukwata muna struggle ono nkuba kyeyo awangalya mu ggwanga erya Ireland. Kankusabe vidiyo eno munange sooka ogiwe ekigalo, era bw'oba omaze okubeera nga vidiyo eno ogiwe ekigalo bw'obanga oli mpya osubscribinge ku channel yaffe, okoone n'ekkadde buli waka gwetuteekayo munange asobole okubeera nga takuyitako era nga takusuba. Kakati munange Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yapostinze wali eri ku peegi ye n'agamba nti essaawa zabadde 9:30 nga zaakumakya, bw'atyo omukulu amanyiddwa nga Mayanja Fazili okuva wali eri mu ggwanga erya Ireland yatuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, bw'atyo n'atonnya, era bwe yatonye ku kisaawe bw'atyo n'abantu abalala be yazze nabo bwe batyo mu line ne bajja nga babascreeninga mpola mpola. Bwe bamutuuseeko omusajja ono ne bamuzza ku mabbali, era bamutadde ku mabbali ne bamugamba sooka ojje tulabe biki byoleese tumale okubeera nga tubyetegereza tobanga munnange olina byoleese ebitali birungi. Omusajja ono bamuziza ebbali, era nga kigambibwa nti famire ye oba ab'eŋŋanda ze ne mikwano gye already babaddeyo ku airport era nga bakommunicatinze nti amaze okutonnya ndi wano munda ngenda kubeera nga nfuluma mu nninde. Kakati munnange ono yafuuse musu gw'ekanyanya, era kigambwa nti ono yatwaliddwa ddala ddala n'abeera nga munnange n'amasimu ge gaggyibwako, era post eno Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagitereddeyo nga wayisawo essaawa 15 nga bafamire ab'emikwano n'ab'eŋŋanda tebanaba kubeera nga baddamu okuwuliza omuntu waabwe munnange nga yabuze. Tewali amanyi yagenze mu safe house, tewali amanyi bakyamukumira ku kisaawe Entebbe, tewali amanyi oba aliwa oba aliwa oba aliwa, wabula biro byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza biri mu ggwanga Uganda, tebiri weeru wa ggwanga Uganda. Gwe nkuba kiyonziramu okubeera nga munnaye nkulabula n'okubeera nga munnange nkubuulira ekituufu nti gy'oli abasajja lisiti bagirina, abasajja olukalala babeera nalwo, abasajja entambula babeera nazo, naddala ezo ezaabo aboogera ku ebyo bo bye balaba nti nno tebyandibadde tebigenda bulungi mu maaso mu ggwanga lyabwe, era bw'ovaayo n'obyogerako nnyo munnange oba okomyewo ku kisaawe Entebbe, abasajja bano bajja kubeera nga munnange bakukwata. Simanyi kiki bakubuuza, simanyi ki lwaki bakukwata, naye nga gwe ky'oba olina okumanya nti bw'obanga oli muna struggle ng'era oyogera nnyo munnange ku biruma eggwanga lyo ng'omuntu omulala alina kubanga olina eddembe okwogerako ebyolaba bitagenda bulungi mu maaso, naye munnange waliwo abamu abakiraba obubi era nga bagamba nti tolina kubeera nga obyogerako, wadde nga Uganda erina demokrasiya era kiraga nti mu ggwanga Uganda omuntu alina eddembe ery'okwogera, naye ate ekisinga okwewuunyisa nti bw'oyogera ennyo ate munnange kiyinza okukukwasisa oba oli awo ne bakubuuza ebibuuzo ate mu ngeri etali nnungi nnyo, mu ngeri enkambwe ennyo. Kakati omusajja ono Fazili Mayanja bw'atyo yakwatiddwa, naye nga amawulire agamu galaga nti Fazili Mayanja yamaze oluvannyuma n'ayimbulwa, wadde nga teganda bakubeera nga gakakasibwa okusinziira ku peegi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yassembyeyo ng'ataddeyo ng'omusajja ono amaze okubeera nga munnange akwatibwa,
ba security operatives ab'ebyokwerinda era nga awezezza essaawa 15 nga tannaba kubeera nga alabikako wabula g'ag'omunkubo gwe gegalaga nti yamaze n'ayimbulwa kaakati sijja kubeera nga nkakasa nti omusajja kituufu yayimbuddwa kubanga njagala nkakase amawulire amatuufu nga ngajja ku source entuufu nange gye neekakasa nti yakituufu olaba eno source ereese nti omusajja yayimbuddwa kituufu abeera yayimbuddwa wabula gano ag'omunkubo nange ensamwasamwa nago nga bwe ngawulira naye nga sijja kukakasa dda nti kyekisembayo oba oliawo mu ggwanga Uganda nti omusajja baamutadde ekisinga okubeera nga munnange kikwewuunyisa nti ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oba oliawo bannansi bo bye balabanga ebibanyiga naye ate omuntu bw'avaayo oluusi n'abyogerako guno guyinza okubeera omusango kiyinza okuviira munnange okuzaalira ebitukula bw'atyo makaayi byazaalira ku nsiko kaakati nno ate ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa kati ng'abantu nti bawambibwa oluusi abamu munnange kati nga tulaba amasasi gatambula mu maaso gakuba abantu bafa naye munnange bw'obyogerako ennyo kiyinza okubeera nga kikuviiramu ebizibu naye ng'ate munnange balina okubeera nga babyogerako oba oliawo era balina obuyinza okubeera nga babistopinga ate oba oliawo tebasobola kubeera nga babikolako okubeera nga babistopinga kati kino kividdeko bannayuganda bangi okubeera nga bakyesanga mu katu n'okubeera nga beebuuza ki ekiddako kubanga ebigenda mu maaso byo tebirekeddaawo kyokka ng'ate bo abakwata oba abakwasa amateeka bo bakyagenda ddala mu maaso n'okubeera nga balumba omuntu owa bulijjo oba oliawo abayogedde ku nsonga ezo ate ziba zitagenda bulungi mu ggwanga lye kakati nno okutya ne kweyongera mu maaso n'okubeera nga munnange kweyongedde mu bantu kubanga omuntu bw'oyogera oyinza okufundikira nga munnange bakukimye kyokka ate nga baba toyogedde era ebikyamu ebyo gwe byolaba ng'ebikyamu oba oliawo byongera okubeera nga bigenda mu maaso kale kino ne kyeraliikiriza bannayuganda n'okubeera nga beebuuza omuntu wa wagenda okubeera nga anywera ku mazzi era wa wagenda okubeera nga ali seefu oba oliawo obutafuna mbeera eno yonna kyova olaba nti abantu bangi oba oliawo bwaba waliwo omubede yenna munnange n'afuna obuzibu oba oluusi n'afa mulimu abantu abamu abacelebratinga ensonga eno naye nga weebuuze lwaki bacelebratinga kubanga okufa kw'omuntu omuntu teyandikucelebratinze teyandisanyuse teyandijaganyizza naye oba oliawo ku ebyo bye balaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe ng'oba oliawo byandisobole n'okubeera nga bimalwawo oba nga bisitopingibwa kakati abantu nga bano abandi bisitopinze oba abandi bijjeewo oba abandi bimazeewo nga tebafaayo basuddeyo gwa naggamba nga basazeewo kubeera nga munnange bakuddala bukudaazi basazeewo kubeera nga beegulumiza kati omuntu omu nga kwabo bw'aba avuddeyo oba oliawo n'afa kubanga okufa kya buntu tewali muntu atagenda kufa ne bw'oba oli munene ne bw'oba w'amaanyi ne bw'oba mugagga ne bw'oba mwavu oba ojja kufa kakati abantu bano balabanga eno yokka ye chance oba ye korido ey'okufuna ku ssanyu ku muntu ng'ono bw'abanga avuddewo oba oliawo okusinziira ku mukululo gw'omuntu ono biki byazze ng'akola biki byazze ng'ayogera biki byazze ng'alaga bannayuganda naddala abo abali mu mbeera oba oliawo gye wanditutte ng'eya wansi oba embeera etali nnungi kakati abantu bano jjukira nti babeera tebanakyakolera muntu ng'ono n'akudaala n'ayogera ng'adaalimba n'abeera ng'oluusi alangira nga tayagala kumanya ng'alaga nti yamalayo nnyo kakati omuntu ng'ono bw'avaayo oluusi n'afa abantu obanenya kitono okubeera nga bacelebratinze okubeera nga basanyuse kubanga eno ye korido yokka gye balina okubeera nga bassizaamu okusinziira ku muntu ng'oyo oba oliawo byaba azze ng'akola ne byaba ayiseemu ng'ate munnange bikosa oba oliawo naddala abantu bano abawansi ate nga ffenna tukimanyi nti mu Uganda majority be bantu abasinga okubeera nga bali wansi ddala si be bantu abali munnange waggulu mu kilasi ezawaggulu kakati nno olina okubeera nga otunulamu lwaki abantu bano munnange kati omuntu nga Jeno omukulu amanyiddwa nga Kasirye Eggwanga yali w'amagye bwe yafa abantu banyolwa abantu baalumwa era abantu abasinga baakaaba naye lwaki ate nga yakubanga n'abantu n'akuba amasasi emmotoka z'abantu n'akuba amasasi mu mipiira gy'emmotoka n'ayokya zitrakita abantu bandibadde bawulira bulungi omuntu ng'oyo ng'afudde naye yabeerangawo mu mbeera naye ng'abeerawo n'abantu kyovola nti omuntu ono bwe yafa abantu banyolwamu ne famire tebacelebratinga naye lwaki abantu abamu abalala abakulu ng'abo bwe baba nga in case bavuddewo abantu bacelebratinga nze ngamba kyekyandibadde ekibuuzo oba question gavumenti oba abakungu gye bandibadde beebuuza nti lwaki abakungu abamu bwe bafa abantu basanyuka abantu batta embuzi ne balya ennyama ne banywa emyenge lwaki bakikola bacelebratinga lwaki ate abamu bwe bafa lwaki abantu banyolwa
lwaki gundi bwe yafa abantu tebaselebratinga, lwaki gundi bwafudde baselebratinze? Eyo yokka yengeri eyandibadde entuufu ey'okubeera nga beekuba mu tooki thani okubeera nga baga tujja kukosa omukono ogw'ekyuma. Omuntu yenna anaaselebratinganga, anaasanyukanga ng'omuntu afudde kajja kubeera nga kamujjuutuka. Eyo si ye solution. Abantu bajja kweyongera okusanyuka okujjako ng'ebyo bibanyigiriza oba bye balabanga ebikyamu nga munnange mubikutteko ne mbitereeza, oba oliawo ne mutambulira ku peegi emu n'abantu bano balowooza nti balekebwawo era baasuulibwa, tebalina munnange mugaso. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV, mbadde okulwa Eke TV News Team okubeera nga nteekako galubindi n'okukubira tooki mu nsonga ng'eno, oba oliawo tubeere nga tugimulungula. Ssaabasajja Kabaka awangaale, Mukama Katonda akumpeera ebirungi ebikira obukulu bw'eggongolo. Bye bye, I sign out for now. Peace.